Gwolikya mwe muli baganda bange. Nze NBS okuntambulira nti ezze wano ewange wembeera mpulirira ddala nga tezze mu bulungi. Kubanga NBS yagaana dde okunkyaza nga njegayiridde kweyo ensonga. Mbadde nsaba ttaano. Waliwo tukolagana netwale ku mikolo gya kyaliwo nali eriwo. Emikolo gyange. Netwale ku Kinshiba. Ne bawa gyali obudde bungi nnyo n'atuula n'anvuluga nga waayagala. Nze yadde okunkyazaako yadde okunnoonya ewaka. Kati lwaki bannoonya leero after 3 years? Ngeze ensonga zaaliwo baagaana kompulitire nga bwe mwagaana Sanyuka TV Kopolo. Saagala omusajja afune buzibu bagambe nti tusembye mulaba wamu. Bamwerekere bamutuse. Mumwerekere mu mutwalo genda linyirawo. Export TV to the world. Gala wakacyala bana. Chekanga live kanga. Nze ngenda kubira wali. Ogenda jimpa giteke kanzi. Ugala. Tolinya bulinya. Tane bawe bamutanga. Sanyuka TV tugenda kwogera ku ki? Yali yabaluta. Kati olaba obuzibu obubeerawo gyali wange. Nze ninamu okulowooza NBS tesobola kulinnya ne Sanyuka TV nga bazze wano kulwa mukunja mu bulungi. Kati olaba kyali wange NBS bayinza okuba nga bakutumye ojja otwale interview. Naye interview eyo tegenze mu lwa bulungi, toginonye mu lwa bulungi. Gwe toli mukyamu era oyinza n'oba tomanyi yadde ekigenda mu maaso. Naye gwe kijje ku nze gyali yawaluda yasindisa. Nesikola nko mukonda. Ngobe kusoso kukola. Waliyo ndabyeko naye kinyamba sikola nko interview nga sirajjayo. Waliyo gye nkozeeko. Emirembe gyali yawali mu 2021 we yajjira ku NBS n'emukyaza ne Sanyuka ne bamuwa obudde n'ayogera byayagala n'anvuluga n'amala n'addayo mu Amerika n'embegayirira nange munkyazeeko mbeeko kyenjogera ne bagana wali okola ku NBS. Kati kankugambe Gwolikya mwe muli baganda bange. Nze NBS okuntambulira nti ezze wano ewange wembeera mpulirira ddala nga tezze mu bulungi. Kubanga NBS yagaana dde okunkyaza nga njegayiridde kweyo ensonga. Mbadde nsaba ttaano. Waliwo tukolagana netwale ku mikolo gya kyaliwo nali eriwo. Emikolo gyange. Netwale ku Kinshiba nali etojja ne mako. Gwe tolina buzibu kyekyo kyenkugambye. Era TV si bwe buzibu. Omukozi wuliriza kati ompuliriza. Obuzibu buyinza okuba sina bwa Sanyuka nga yonna ne NBS. Nga buli ku bakozi nga babiri oba basatu ye baali ya sente za gyali ya waloda empalana ne bagiteeka ne ku mukunja kubanga let me for the telling you the truth. TV yakyaza gyali ya n'amala okunvuluga ne mu kooti omuntu waba yasse omuntu omulamuzi akugamba ne wowe obujulizi n'ogamba namuse omulamuzi agamba tuwongere tunoonyereze. TV yakyaza gyali ya n'amala okunvuluga n'ankola byonna ne mutana agenda nenjikubira nenjigamba nange mumpe ey'omukisa njije ntuule nange neeyogereko. TV eyo yagaana okunkyaza. Kati essaawa eno namaze okwogera ebituufu ku gyali ya waloda nti NBS ezze wange waka Sanyuka TV gwe tolaba nti akantu ako kalimu ekitatege nagezze ddyo tuuka ku eyo level. TV ensitukire. Nze sirina buzibu ku NBS, sirina buzibu ku Sanyuka, sirina buzibu ku management yaayo
nga wonaakola ewuwo n'oleeta omukozi n'abeerawo omukozi n'adobonkanya ebintu kati wayinza oba waliwo yalya ssente za jaliya era essaawa eno nsobola obawa interview ne batuuka bano bennyini kati ono ye munnamawulire agenda malobikwata abibatwalire batandika ofuna obugambo obuntu bwe bayungayunga bayunge kano na kano bayunge wali jaliya okakana bagambe mukunja banvuyise nga bwe banvuyise ogwasooka ku mulundi guno ttaanu wange tegenda bavuyisa era amulwedde okuluzinga emikwano gyonna oli ne wabagamba abadde anjagala newaddeyo ebyaddala Sanyuka TV weba wano wegenda okujja obusungu bankyawe ku kya jaliya bankyawe nabo bazadde bazaala bankyawe jaliya yaŋŋamba agenda kunkomera nzikiriza nkome kati Sanyuka ebeereyo mu ewaabwe nange mbeereyo ku kitebe kyange kuba nze okuŋŋa nti Sanyuka erinnyeze wa mukunja era nsose gamba bakopolo bazze batini tewaliwo nkambi eyisaawo bino byonna bizze kyali wange gwe tolina musango kankugambe ekyamazima Sanyuka yennyini NBS erina n'omukozi era gwe ngenda okugattawo sitiiru y'omu kuyanona mu bulwadde nalabiramu ebintu bingi kyali wange ojja kunnenya okunyiiga kyali akola nammwe yennyini awo ku TV yammwe yantwala ewa Hamu Kigundu muganda wa Hamu n'amuwa emitwalo aga yampa emitwalo 10 ate naye n'amala nanyonoona nze ŋŋamba bwenti wano oli ku kitebe woba wulira wano ku kitebe n'okuleka okwogera just lwakuba nkumanyi nti tolina mbwa just bookolera maybe yemuli emivuyovuyo kyolina omanya wano singa wawoomye era saagala bubeere nti owoomyemu kuba enkya nja kusisinkana naye sikyayagala mbe na muntu nti anjagala misana ekiro tanjagala tukutule nkyayira ddala woba tonjagala kiro n'emisana ndeka tonjagala essaawa eno namaze kwogera bino bigambo nti NBS ekedde wa mukunja nze nazuukuse ku makya nga ndaba kolo ya NBS Sanyuka okunkubira ku makya bwe kuti jaliya bwe gaba gamubugumye nga tasobola vaayo nga nze jaliya yankaka neneetonda nga saasobya nenfukamira neneetonda mprotectinga efamire yaabwe kati ye essaawa eno lwaki tavaayo neyeetonda nti nedda mukunja omwana namubiya lwabwerere tafunanga ku miliyoni 17 lwaki tavaayo nga kyamutuddemu akwate famire ye gye yawa ssente osinga bino bye bali okugattagatta bino luutu eno byaddala buli ayingira mu bino abijjamu manyi ojja mu byaddala nze nanenyanga alien sikini neŋŋamba alien weegobako otya omuntu bw'ati abantu bano otuuka n'obata n'ogamba bannange kambe munaku nze mundeke mu nnaku yange nga TV webadde tennoonya wange ebeereri TV ebeere ewaayo nange kambeere ewange NBS sigenda bawa interview situunda interview nti muganye kumpa ssente ze nina gitunda sigenda bawa interview dembe lyange oba mpezi nga kimenya amateeka ogano wa TV interview okitegedde newe mba namaze kwogera ku jaliya waloda era essaawa eno ono basobola oba bamutumye nga mukozi kuba mukozi wa NBS Sanyuka mumanyi nze abakozi bayo sibalinaako ttamu naye mulimu oba abantu nga 2-3 nga ye wamala olya ssente z'omulala oleeta otya omuntu n'ayogera ku mwana w'abandi agagamba ago gonna ate n'ogaano kyaza omwana w'abanno ensi envumidde emyaka 3 ndi mufere ndi mubbi jaliya naye n'ayongerezaako n'ayagagala kuba amativi amanene gamukyaza amativi amanene gagenda kutulugunya abaana b'abendi tutunule butunuzi ffenna tulya ku TV gwe oyagala gamba banza nkikoze lwakuba tondagangako mbwa singa musindisa oli omukozi waabwe omulala waliwo awo omukozi waabwe gwe sinayagala kwatuukiriza n'abanga yazze gwe tanula era abadde agenda tegeera nti abaana b'abantu banyiiga naffe tunyiiga lwakuba tusigala tuseka so n'olw'ensonga eyo saagala kwogera bigambo bingi ono kyali wange yadde okolera TV kimukalisa simulinaako tabu ne TV yamwe sigirinaako buzibu wabula nga kyeyankola nentuusa mu bulumi obwo oba management teyakimanyaako leero ekitegeere nti enkola yaayo gyekolamu emirimu ne bwoba mulamuzi tosobola omuntu ne bajja naga gundi yakoze bw'ati n'omusindika ku kalabba nga tonoonyereza ne bawa jaliya obudde bungi nnyo n'atuula n'anvuluga nga waayagala nze yadde okunkyazaako yadde okunoonya ewaka kati lwaki bannoonya leero after 3 years ngeze ensonga zaaliwo baagaana kompulitire nga bwe mwagaana Sanyuka TV kopolo saagala omusajja afune buzibu bagambe nti tusembye mulaba wamu bamuwerekere mu mutwalo ogenda linyirawa kugambye bino byonna mbikoze lwa ddembe bakutwale saagalawo nofunewo nsasagga bagambe nti kopolo anti bino oli ku kitebe 5 bino byalaala
mumutwale mumuwerekere mumekenge sure alinnya nsobola n'okugamba bakutwale mpaka ku NBS anyiga wa ddembe n'ensonyi bagambe bazikula obusungu ŋŋanyi bakutwale mpaka ku TV otegere nti twaze mu byaddala kati bakutwale mpaka w'olinya genda mumutwale temumukonako temumukolako ekintu kyonna boy Export TV to the world.